Ndabye ebifaananyi ebyesittaza omanyi nyinimu wataba ebikere bitemba ennyumba. Ndabye ebifaananyi mutabani wange nga atudde ne dictator. Mwana wange Churchill omusajja oyo gw'otudde naye musajja mutemu alina kyakwagaliza. Mu ngalo ze mulimu omusayi gw'abantu. Olw'ensonga eyo kusaba oveeyo tondere bannayuganda. Sentamu Nyanzi okuva ino ogamba omwana waswazizza nnyo abantu bayomba nnyo era ky'olina okukola weetonde oba si ekyo resign. Stupid. Resign for what? NUP yamulonze kuba guilty president. Kakati mwe munalowooza nti Churchill yakoze ensobi nnyo okutuula ne President Museveni muli basiru muli bagwagwa. Buzibu ki okutuula ku mmeeza y'emu n'omukulembeze w'eggwanga? Ekisookera ddala Nyanzi oyo yennyini ali mu crossfire ng'omwana. Nyanzi abadde wano wa NRM tadaba nakuzaayo kadi ya NRM. Nyanzi alekedde omwana w'embwa zimulye era zimulidde. Oyo omwana agenze. Nyanzi abalina Nyanzi abalisula naye abamulinaanye mumugyeko essimu. Nze olwaleero nkitegedde nti Nyanzi bulijjo byayogera ali serious. Nyanzi talina mukwano kagube gw'abaana kuba kati ekyo kyakoze ku mwana we. Kati saasira bafuutu soja we yali kusanyuka TV ne bamubuuza bafuutu soja bano kiki bakusabye we babadde bakutte poliisi yakubuuzizza biki okusobola okukuta n'agamba nti bambuuzizza bafuutu soja gye babeera ngu n'amugamba wabawaddeyo nti nabawaddeyo. Bannange webito bigenze mukama atusaasire. Tonaba nakuzaayo kaadi NRM ozaye tanaba kuzaayo kaadi ya NRM oyo Nyanzi kosa byenjogera byakulimba bano akuusere buti twaka tutandikidde awo nako olwaleero ogamba oti omulungi atolera kansuiti oli bulungi abali e Uganda mwole kubanga mukwasaganya ensonga amawulire mu Uganda mangi nnyo agatambula ti Uganda etambula ku speedi ya waggulu nnyo ddala era emisinde kwetambulira simanyi tujja nakwerabira okulonda omwaka ogujja tasobola kwerabira sente ludde zafulumye zafulumye electoral commission babadde obuwumbi balimeka 2 obwokuteekateeka akalulu and I feel that bibiri kale bana ensonga eziri mu ggwanga amawulire agatulese story eri emu yokka leero ensonga ya mutawani wa chairman Nyanzi bamuyita Churchill Sentamu James olunaku olw'eggulo waliwo ekifaananyi kyafulumye nga Churchill mutawani wa Sentamu chairman Nyanzi ali wamu ne President Museveni. President Museveni yasinkanye bagirudi presidents ab'enjawulo bagita ubundi bagite batyenjera bidde naye ebeera buli mwaka kati olunaku lw'eggulo guest of honor yabadde President Museveni wakati byonna byagenze bulungi mu maaso naye gye byawunzikidde amawulire gakyuseemu n'omukolo ogwabaddeko bagubise kati amawulire gatunuulidde lwaki mutabani wa chairman Nyanzi yatudde ne President Museveni ku ntebe y'emu ku musajja omu agambye okuba nti yawamba kitaawe n'amutulugunya mbu yakulira abawamba kitaawe n'atulugunyizibwa kaseera ke kamu kukinga ogamba nti tulwana ne bali abatunyiga ate gwe otudde nabo ku sowaani. So bingi byayogeddwa ne mu kaseera kano bikyayogerwa bibaddewo byonna sula ojja kutandikira wali waggulu awo lwaki kyabaddewo nakiteekeddwa okubeerawo president okumitinga president kiryokke oba tikiryokke bibaddewo chairman Nyanzi avuddeyo mu kavidiyo ke yeekoleddeko TikTok bino tukola akantu nga obadde mu ffumbi n'oteeka kamera booti n'agamba nze sikira omwana simulabanga oyo byakoze sibitegeera era nkwegayiridde mwana gwe vayo wetondera abantu wekyo wakoze ebintu ebyo kitegedde kale sooka obuze kuba tulaba muli mutya abatulaba ku Cybertruck amanya yinza Sula Flexible mwebale nnyo mwebale ddala abatulaba nga musinzire bunaayira kosa ne wane waffe mu Uganda neesiimye nnyo okuba wano tutumireko ku musajja waffe Kimpana Kayisikiwe oba jo bamuyita Sentongo ali mu Chicago mu America sebo tukulindiridde ng'ambaga webale nnyo emirimu gy'otuusaako emirimu era tukwagala nnyo Cybertruck tukwagala nnyo ku Rock FM abeerako nga tu streaming live okay ensonga za chairman Nyanzi za Sentamu Churchill yasinkanye president. Wow, okusookera ddala ebifaananyi nange nabirabye nga ba guild presidents ab'enjawulo ku institutions ez'enjawulo ba meetings omukulembeze w'eggwanga
ekisooka bannayuganda njagala okubategeeza ensonga eri emu tekibangako kivve tekibangako kibi tegubangako musango okutuula ku mmeeza ne pulezidenti Museveni ng'omukulembeze w'eggwanga si buli muntu atuula ne pulezidenti Museveni kyoba ozizza gwa naggumula ekyo abantu njagala bakiyige okutuula ne mwami Museveni oba tolidde mu nsi lukwe njagala abantu baddemu amagezi amatonotono wadde abasinga bakyogedde tebalina okutuula ne pulezidenti Museveni tekitegeeza mbe olidde mu nsi olukwe oli ye fountain of honor ye president of the Republic of Uganda okitegeera ye mukulembeze w'eggwanga eyalayira manyi abantu balina ebiboozibozi eyo bwesimanyi oba site yalondebwa simanyi yafuga balina ebintu bye bayogerayogereyo mu mabaala naye nze omuntu yakera ku makya neŋŋendako ku ssomero sijja byogera tera sibikkiririzaamu mu nsi zonna omuntu alondeddwa yalangirirwa ng'omukulembeze bw'obanga toli mu mativu genda mu nsiko okitegeera bw'obanga toli mu mativu genda mu kooti okyalenjinge ebyo ebibeera bikoleddwa naye okudda eyo ndali kugamba kakati ono ye mukulembeze balina webabyogera ono ye mukulembeze mbwe yalondebwa abantu kakati ono oba yataalayira oba biri awo biri so confusing naye njagala okubagamba ekintu kimu okutuula ne pulezidenti Museveni tekubangako musango era ono omwana muvuma wa bwereere he's a good president of Makerere University wakyenda mu gumu okitegeera niwaba ekisooka teyagidde na ku kaadi yaabwe paka singa agidde ku kaadi ya Nyanzi bani badde ate kati ndoza beekuba bibikonde naye omwana teyagidde ku kaadi yaabwe okitegeera omwana si wa NUP Makerere by the way bintundu I think oba yali last year some years ago yavayo negamba ebintu ebyokuleeta kubanga kwawulayawula mu bayizi okuleeta ebintu by'obufuzi ebyo webiti ebyo naye kati eyo si ensonga y'olunaku olwaleero Churchill Centamu James muvumo wa bwereere oli guilty president awo omukolo president gwe yabaddeko gwabadde gwabakulembeze oli president no president there is no way like wosobola okwewala president Museveni mikolo wegityo tosobola kumwewala niwabanga oyo omwana abadde agidde ku kadi ya NUP tosobola kwewala president kutekinga naye group photo how tekisoboka okubeera guilty president obeera mukulembeze w'abayizi bonna abakulonze n'abatakulonze okubeera guilty president tobeera president wa National Unity Platform oba kitegeera kati abantu kyekyababuzaabuzizza Churchill Centamu James si guilty president wa NUP guilty president wa Makerere University ow'omulundi 91 so mulekerawo omwana omuteeka ku ntandaalo mulekerawo omwana omutamya kuba kati oyo omwana ekisookera ddala ali mu ekyo kye bayita democracy democracy tusobola okubanga gwe kitange ng'oli wa NRM nze nga ndi wa DP mama nga wa FDC ekyo bayita democracy nti omuntu abeera n'eddembe okuwagira ekyo kyakkiririzaamu kati gwe mulowooza nti buli muntu alina kukkiririzaamu mu ekyo kikyamu tekisobola kubeera bwe kityo divorce bawo bennyininyini abatadde omwana ku nta era nze nsekeredde nnyo kitaawe bannaye era bannaye mu nsi muno bannaye tu sijja kugamba nti kuba kati abaana kati kankize ku baana abaana musomese abazadde kuba kati ebintu byakyuse ebino bali bagamba nti abazadde musomese abaana kati ate abazadde batudisappointinze nnyo abaana musomese abazadde mu bintu nga bino tukimanyi ebintu ebimu mubizzemu bukulu naye ate temukola nnyo bizigenda kubaswaza kati Centamu Nyanzi okuvayo n'ogamba omwana waswazizza nnyo abantu bayomba nnyo era kyolina okukola weetonde oba si ekyo resign stupid resign for what NUP yamulonze kuba guilty president NUP si yalonze oyo omwana yalondeddwa abayizi ba Makerere University kati Nyanzi okuvaayo n'ogamba mbu omwana yaswazizza nnyo omwana yatukoze bubi nnyo yabakoze bubi atya nga gwe Nyanzi wano 2 years ago yengo omuzadde oli kamera ebere mukulu ono kakati omuzadde bingi omuzadde lwaki temwamuwa kaadi oba mumwagala nnyo ekisookera ddala omwana oyo Churchill abadde n'amaanyi mangi era akyalina amaanyi mangi nnyo ku university Makerere kati ye yalaba obusobozi bwe n'agamba amaanyi gongalina kubanga gana amaanyi ogafuna abantu abali babaddeko
banyamutola abo bakimanyi kubanga bali deputy president Makerere University bakimanyi nambasa oyo akimanyi yali good president oba wa 89 Makerere University kati wakimanyi kiche kitegeeza nti Makerere okufuka good president kinza nokuba tekirimu na sente tekifa ku sente but engeri je weteeka like abayizi okolagana nabo otya kubanga kisoka gwobera omukulembeze w'abayizi kyonna ekibawo ku university bayongezeza tuition amasanyalaze amazzi biki ebyo guild president gwabera champion wa buli kimu yensonga lwaki bakuterawo ne budget eyokulwaninga emirimu gyo ne office ebaawo okitegeera n'ensula eba nnungi olina n'omuntu akwandulingirako ebintu ebisinga kakati mwe munalowooza nti Churchill yakoze ensobi nnyo okutuula ne President Museveni muli basiru muli bagwagwa tukkirize tugaane Nyanzi kyokoze kikyamu nnyo era senga kisoboka wetondera omwana kino kyakoze ali ku kalya ya mwana ati kati kyekiri kyenkugamba nti abaana musomesa abazadde yagamba omwana yetondera bantu ki bebamulonda bantu abo baba yetondera bebamulonda ku Makerere University bamulowooza oyo omwana ye president wa NUP abasinga bagambe nti Nyanzi has chosen politics over his blood kyekyoobulalu ky'abantu kye bagenda okukola mu bulamu bw'ensi eno Nyanzi abadde talina kwogera kuba kati Nyanzi statement gyafulumya era ettaka lyayo n'omwana mu byobufuzi okudikirayinga sinakindi n'okufiira ddala kubanga n'omwana abadde self-made Makerere awo okubeera ng'oli w'amaanyi nga tozize era kati abo bawulira ekisooka bawulira ensaalwa mu ngeri emu oba endala nti omwana owaabo ow'omu nnyumba n'atajjira ku kadi ya NUP ate n'awangula bawuliramu kensaalwa kati ekisookera ddala saagala kubigendamu oba lwaki tebamuwa kadi ekisooka omwana ye yakizuula nti alina amaanyi ag'enjawulo asobola okontrolinga buli akalulu konna ku university wadde talina kaadi kati n'amanya n'agamba nti bwe naagattako kaadi ng'ate nva mu kaadi nva mu famire egaba kaadi bajja kumpisa bubi ku university wano okitegeere kati n'amanya n'agamba okay okuzaalibwa kumu n'okufa kumu kaadi kanjireke tebagimumma bummi badde basinga bagamba nti bamumma kaadi tebagimumma bummi just yasalawo nga ye omuntu n'agamba okay kaadi mbadde nsobola okugifuna nze potential candidate okufuna kaadi kubanga agigaba nsula naye ye kitange naye n'agamba kaadi kanjireke amaanyi gange abaana banjagala kanzije nga independent omwana amaze okuwangula buzibu ki okutuula ku mmeeza y'emu n'omukulembeze w'eggwanga ekisookera ddala Nyanzi oyo yennyini ali mu crossfire ng'omwana Nyanzi abadde wano wa NRM tadaba nakuzaayo kaadi ya NRM kati oyo gweyagala tugambe mu bannange Nyanzi aswazizza omwana asazizza nnyo famire y'Abanyanzi nga Nyanzi yennyini akyalina kaadi ya NRM mu nnyumba ye Nyanzi Sentamu Fred chairman akyalina kaadi ya NRM bebadde nga wano ababuguutanira mu bumyufu bwa NRM just 7 years ago abadde wa NRM nakatana bakuzaayo kaadi yaabwe membership card kakati odasito ogijjawa etandika okubanga ati ekuba omwana ow'omuntu mbwezo waki politics abafuula abagwagwa bannange kuva ddi ng'okutuula ne mwami Museveni obozizza gwa Naggomola kuva ddi okutuula ne mwami Museveni mumbuulire kuva ddi nti otuula ne Museveni ku mmeeza bwoti ofuka kyonziira mukkirize mugaane byonna mujja kubyogera naye omukulembeze w'eggwanga lino ye President Yoweri Kaguta Museveni oba omwagala wati omwagala kkiriza oba gaana mwami Museveni ye president w'eggwanga lino omwana ne wandibadde nga yajjidde ku kadi ya NUP there is no way wabadde tayinza kulabikira mu kifaananyi ekyo tekisoboka kubanga ekisooka olukiiko olufuzi olwa Makerere University lwe lwasabye owekitiibwa president tuba tusabayo ka group photo tubeereko naawe mu group photo okitegeera babaddewo ne basaba owekitiibwa president tusabayo ka group photo kakati ekibavumye omwana nga mulimu nga abagamba nti omwana yakoze kive nnyo okubeera mu kifaananyi ne Museveni mwamutuma ki mwe mwamulonda mwe mwalonda omwana oyo oba ye president wa NUP oyo omwana si ye president wa NUP talina na kifo kyonna songa aline kadi yammwe yagyesamba ng'akitegedde kubanga oyo omwana bannange senga yagira ku kadi ya NUP n'atuula mu kifaananyi bw'atyo ne Museveni senga ndowooza kati kavule ekutta omuliro not even kavule ndowooza senga TikTok ate ekutte nnyo omuliro
naye Nyanzi saagala ensene kuvuga speed tukimanyi bulungi nnyo bannabyabufuzi ebyo mubikola manyi bwe tuba tugenda mu kalulu bintu ebyo bitera okubeerawo kati bali ku bunkenke any slight mistake ekolebwa mu time eno ebegenda kweta ekifaananyi ebegenda kulabisa bubi ekibiina ki National Unity Platform kyova olaba bakola buli kimu ekisoboka okwefuula nti bo bayonjo naye nga ababeefuula abayonjo bajama ekisooka bajama okubeerera ku mitima gyabwe n'emirimu gye bakola mijama bajja eno ne bakuvunza nti era bannange yakoze bubi yalidde mu struggle olukwe naye ng'ate yagaga walidde mu struggle nga ye emyaka 8-9 abadde asula mu nnyumba kifulukwa nga tannagimaliriza ne kati asula mu nnyumba ebalirwamu obukadde 8 sente azijjeewa Nyanzi sente azijjeewa akola mulimu ki anti kati mu nsonga eno tunuulira nnyo Nyanzi nga taata naye ng'ekibiina kyosooka okyesonyiwe ati nkyesonyiwa bino byonna ebyogera bali ku kibiina ng'ovuddeko bakaddeidde ye bali e South Africa baleekaana abaleekaana obuleekanyi bwe batandise infact n'okutandikula olutalo waliwo kaddeidde yali e South Africa ayingira mu buli kimu akyayiza abantu n'ababaka b'abantu abandi badde bakyalina obwesige mu bantu nkimanyi ekivubuka ekyo bakiyita kyani ekivu ekyo kirina omutwe ogutaliko nkoona Umaru Kisekka bimanyi ebyana bibeera eyo nga birina ennaku birina obusungu bungi njala okubuuza Museveni yakuttirani Umaru Kisekka yakuttira nnyoko yakuttira kitaawo naye ebyana nebireeta okwawulayawula mu bantu nze mbabuulira ekigambo kimuwakatibala nti no chapter e South Africa nze namusajja wangu bamuyita alima wale kalanda lugo avudde n'anenya Nyanzi nagamba Nyanzi you can't choose politics over your son mu bintu byonna tewandibadde ng'ochuzinga politics ye muntu in fact gwenda alimu ensa mu South Africa yekka boogera ku NUP chapter yekka alima wale kalanda lugo agambye tosobola kuchuzinga politics over your son ekisookera ddala omwana oyo musaayigo tosobola musaddaka eri abantu kasi bwoyogerera nti bwetondera abantu olinga agamba oba muwaddeyo oba mulekedde embwa zimulye Nyanzi alekedde omwana w'embwa zimulye era zimulidde oyo omwana agenze mu byobufuzi akobye ku kino ekifo ekya good president talina wasobola kati kuddamu kwesimba wadde chairman LC1 tasobola naye ng'oyo omwana engeri gy'abadde yeetonze self made in the near future abadde asobola okufuuka ne NUP president abadde asobola kubanga ali audible ali vibrant mwana mugezi ali okitegeera byonna ng'abiina naye kati Nyanzi akutta omwana n'amusalako omutwe n'amuteera embwa Nyanzi ali selfish nnyo Nyanzi abalina Nyanzi abalisula naye abamulinaanye mumugyeko essimu mumugyeko essimu mugijjemu n'eryanda yagambye muye ebyabadde tebimanyi kati kyevulaba abaana musomesa abazadde bagenda kubaswaza nnyo nze mbabuulira sooka omanye mitendera ki egiyitwamu okulonda guild president nga tonda bakumugamba resigning you know what it means okera kumacha no resigning kuba guild president manyi Nyanzi bano balina ekizibu kimu bo balowooza bakolera bantu era ye bannange nze ndi mutukuvu nnyo sooka ozeeyo kadi ya NRM kuba gyeri ewuwe mu keesi yagitereka oyo Nyanzi yefuulafuula omanyi politics ono omuyiga obukulu agenda kutta abantu bangi mujja kulaidinga ku bigabo bya bino ebyana biwumalo Kisekka ebibeera ku internet byo tebirina kyakufiirwa okitegeera kati Nyanzi ensi ekutunulire kubanga gwe saabakunzi kyobola n'omwana statement gyakoze kale taata nkwetondera naye ate era waliwo bye tutakkaanyaako ako kakulu nnyo nti Yesu oyagala neetonde naye sijja nkugambe n'olunaku lwe baamulonda ensi yasirika buli omu n'aseka naye mbambi mutabani wa Nyanzi because omwana yachuzinga low life okitegeera teyagira ku kadi yaabwe talina wona waali connected ku Nyanzi wadde Bobi Wine nti oba mwamulabako ku kitebe oba mwamulabako awantu bonna oba alina ekifaananyi okitegeera omwana abadde self made yeetinze yekka kati amusse amusazeeko omutwe oyo omwana tagenda kuddamu kubeera active mu politics ndoza olaba abazadde be batuzaala ate be batwettira kati amutuze atuze omwana w'omukazi pakati sikyagamba nti mwana wa musajja kuba yitaata aba amwegaanyi atuze omwana w'omukazi Nyanzi yegaanya omwana toyinza kukola kintu kya bugwagwa bwe kityo Nyanzi toyinza kukola kintu kya bugwagwa bwe kityo bakutadde we bamuto oyo omusajja yennyini okumanyi nga ali selfish nnyo ne bamukyaza ku TV gundi eyamukyaza yali kungu
ku Sanyuka TV namuza nti babadde bakutte lwaki bakutadde ninga naye yennyini nyini tamanyi lwaki bamukutte tamanyi lwaki bamutadde ninga ate waliwo abafiridde mu struggle eno nabamu bakyali bagundi awo babamenya amagulu bayitamani ayitawa babamenya amagulu bano bakirewo bakyali Masaka bakyawere nemba na misango ba Gaddafi bwe bakutadde Museveni gwotayagala kiki kye kyamuziyiza andi ogamba Museveni atta abantu kiki kyamuziyiza gwe obutakutta wabanga bakutadde na misana sawa 9 nga te bakusudde ku kikomera kyo nga wanono omusajja muvawala bamukuba emigo ne bamusula mu lubigi gwe kiki ekyakulobedde okubanga tebakubye wadde okujjamu enjala wadde okusokolamu embirizi n'okumawo ng'oli mulamu dekera kati abo batonyana na buyinza bwogera ku Museveni nti atta abantu gwe nga yakuwanze kyogamba gwe oli kyuma mulekera okuzanya politics ow'ekisiru nga muttakalya z'abantu nze olwaleero nkitegedde nti Nyanzi bulijjo byayogera ali serious Nyanzi talina mukwano kagube gw'abaana kuba kati ekyo kyakoze ku mwana we kati saasira bafuutu soja we yali ku Sanyuka TV ne bamubuuza bafuutu soja bano kiki kye bakusabye babadde bakutte poliisi yakubuuzizza biki okusobola okukuta n'agamba nti bambuuzizza bafuutu soja gye babeera kungu n'amugamba wabawaddeyo nti nabawaddeyo bafuutu soja ningamba mamanyabo nga ndowooza byakusaagirira nti bikoma ku bafuutu soja kati n'omwana we kennyini amuwaddeyo olunaku olwaleero tetukawa n'ensonga zo zitambudde sula flexible siibula abantu abazadde abaana musomesa abazadde byakyuse kati bayi bannayuganda bannange mbalamusizza amanyanze Nyanzi Fred Center Musabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform nfunye amawulire ku internet wonna ganyiziza bannayuganda nange ne ganyiza nnyo ndabye ebifaananyi nga byesittaza omanyi nyinimu wataba ebikere bitemba ennyumba ndabye ebifaananyi mutabani wange nga atudde ne dictator mwana wange kyakiru omusajja oyo gw'otudde naye musajja mutemu talina kyakwagaliza mu ngalo ze mulimu omusaayi gw'abantu his hands are blood stained musajja oyo myezi 2 egiyise yagezaako kunzita yagezaako kutta kitaawo Kyagulanyi okimanyi bulungi nnyo yasiba bannyoko yatta bajjajjaffe bannayuganda abafiiridde mu ngalo ze bayitirivu owulira ba Frank Senteza abaliyita Nabukenya abaana bonna bafiira mu struggle banno bali mu makomera abalala baabuzibwawo tebamanyiddwa gye bali kyannaku nnyo nti ba agenti be bakuza olukwesikwesi nafuna ebifaananyi kye yanonye afubye nnyo famire yaffe okufunamu afubye nnyo okweyambisa famire ya Sentamu okufunamu omuntu omu gwe yeekwasa kati afunye ebifaananyi ebyo era yakyatutenga ekyobugagga kitagenda muyamba n'akamu n'olw'ensonga eyo nkusaba oveeyo wetondere bannayuganda nze kitaawo ndi wa National Unity Platform kituufu wagira ku independent naye oli mutabani waffe ensi ekulengeramu ebirungi bingi n'olwekyo okusaba okola ekituufu oveeyo okyusa ekifaananyi ekyo wetondere bannayuganda bw'oba osobola nga bikutabudde you may resign noconcentratinga ku bitabo byo notayingira nnyo mu kunumya bannayuganda weebali nnyo weebali ddala bannange webityo bigenze Mukama atusaasire